So aga Spice gonna mazina goga confirming she's pregnant. Spice wafa agenda tuzalilayo ka NAMBWAYO akato. Abayizi ba senior yokuna batandise ebigezo byabwe olunaku olwaleero wabula omuvubuko ba student oyo goli mukulaba abadde awereza ddala emyaka 18 era nga abadde ayina okuba ntino atuula ebigezo olunaku olwaleero wabula munnange tekyasobose olw'ensonga nti poliisi ekyagenda mu maaso n'okunoonyereza ku bigambibwa nti ono yejje mu bulamu bw'ensi eno oba si kyo wandibanga waliwo eyamujje mu bulamu bw'ensi eno kati poliisi ekyagenda mu maaso n'okuba nti nno ate enoonyereza student ono abadde ayitibwa Emma Mate myaka 18 okuva Kasese bambi munange tasobodde kuba nti nno atuula ebigezo ne bayizi banne olunaku olwaleero. Kitalo nnyo kitalo ddala tujjagenda maaso n'okukuwa poliisi byeneebanga ate ezudde. Spice Diana mbu ali lubuto bwate namukasa wavuddeyo n'alyoka agamba mbwera Spice Diana alina omusajja omugagga era omusajja ono omugagga ye yabawudde ne manager we Roger mbu yensonga lwaki manager Roger kw'ossa ne Spice Diana mbu bayawukanye kakati mu omusajja omugagga tajjagala manager Roger kuba nti nate asemberera mukyala we ayitibwa Spice Diana ne katubere nga tukwana mukasa ebyolubuto abeere nga abyeyogerera. Kati mawulire amalala gali bwegatsi waliwo omuyimbi ali lubuto ayina bbawe mugagga abeera munyonyi era naye ayina ekivulu mu January nga 10 super. So aga Spice gonna mazina goga confirming she's pregnant. Spice wafa agenda tuzalilayo ka NAMBWAYO akato. Na Spice ayino yabadde ayino zaalo oyo musajja mugagga nnyo butamuzaalira ate Spice mugezi bannange. Bawa Spice Diana mugagga. Bawa Spice Diana mugagga nga gye nkikomeza. Mugagga nga gye nkikomeza. Dr. Mulamba mu America naye kati yakomyewo yakomawo abeereyo munyonyo naye mbabuulire bwe twogera ku basajja abagagga Spice Diana aliko baawe mugagga omukyala yatadde leegi waalaba sikuzaalira bino bazimbi nti ozaalira muzimbi bba wange wa booda yatadde leegi waalaba era n'emikolo gya Spice Diana gya mwaka gujja. Newspack channel kuwali subscribing and liking ateleka obaka bwawo mu comment section. Mumawulire getufuna ku Newspack channel mbu munnange fefe busi kosane kaloka sita mbu bano bechaye mbu nsonga ki mbu nsonga za byanfuna ze zibaletedde okuba nti nate munnange buli omu ata munne okusinzira ku Namukasa munnange yagamye nti amawulire ge yafunye galaga nti fefe busi kosane kaloka sita bali mu lutalo lwa era sawa yonna munnange wandiwulira buli ludda ng'ate lulangira olulala katubere nga tumukuwa mukyali eno nga tukyali eno simanya kyani kya SUUNA beni kyani kya NAMBWAYO munnange waliwo abayimbi baffe babiri kamogere Kalo Kasita ne baawe bayawukanye ebibaawula bintu. Kalo Kasita n'omulenzi weffeefe tebakyabeera bonna bayawukanidde ddala kati bali mu kugabana ebintu byabatabudde nga banayo ebintu ereesa obuzibu era essaawa yonna bigenda kujja mu mawulire kubanga engabana yaleese obuzibu. Kapresha kayongede wa Pastor Bujingo oluvannyuma lw'endiga munnange okumutabukira nga zibanja ekyapa endiga za Canaan munnange zibanja ekyapa era bingi bibadde biyitingana nga biraga nti no munnange ekyapa kiri mu mannya ga Pastor Bujingo si mu mannya ga Canaan. Kakati okusinzira ku Pastor Bujingo avuddeyo n'alyoka agamba nti bannange original y'ekyapa eri mulanzi ayagala agendeyo abeere nga akakasa ekituufu. Katubeere nga tukuwa Pastor Bujingo.
Yapa biri mulandisi bobo yagalo biraba. Eno bwe tubeera n'ebyapa, tubeera na photocopy. Ebyapa byennyini bibeera mu Ministry of Lands. Oyitangayo n'obikeberako. Nobabuuza n'ettaka Bujingo lyagamba okuzimbako lirye, ly'abaana be, lya mukazi, lyani. Ojja kuliraba. Liri mu mannya ga House of Prayer Ministries International, ttaka lya church, ne bwe nandibadde ng'enso oba mwandyegaganudde ne muzimba ddi, naye mwandizimbye kubanga ekisinga obunene twakifuna. Obitegedde. So n'olwekyo bw'oba toyina budde omuntu bagamba nti Pentagon munaakizimba mugani no question about that. Yogera oluzungu, yiga oluzungu, bagenda tubuuza ebibuuzo bingi. No question about that. Tokyogera nga wa Luganda, no question about that. Gereza mune babogenda okwanukula abatubuuza Pentagon. Munasima omusingi mwe munazimba, enyumba ya Mukama munagizimba. No question about that. Ye Honorable Muhammad Nsereko munange ekintu atolooza takiteeredde Junior. Muhammad Nsereko avuddeyo nalyo kagamba nti tagenda kuddamu kwesimbawo. Ajjukira nti Tamale Mirundi Junior yavuddeyo nalyo kagamba nti ayagala kifo kya Kampala Central. Kakati no Honorable Nsereko avuddeyo nalyo kagamba nzajja ajje kubanga atenze ebyange mbikoze, sigenda kuddamu kuba nti nate nesimbawo. Katubeere nga naye ettumukuwa. Kampala Central kojja tujja. The gate is open. Nanyuka nawanika. Nabagamba nasibula. Yes, kati replacement yo kojja yenze era abantu bagambi. Nti Junior Kalulu, I'm the only one who can manage Kampala problems. Junior lyotya naye gwe nga mukama wo Sebayisa Musa abasajja eggaali gwe Junior oyo. Ojja bambi totakula gye ndi yankwegayiridde. Ndeka. Era serious mugambe Sebave ku beene. You're on a serious note. Kojja bakabwe nyenda butuusa. Kitulumwa nnyo. Naddala eri statement gyeyagaye nti Sebo Kabaka agula ettaka. Mulimu ebintu ebimu man. Ne mukama we tasobola kyogera. You know that? Kojja we understand. Tujja kusolving those different. Tofaayo kojja tujja nyumya. Chameleon ye bakyagenda mu maaso n'okuba nti nate bamukolokota, bamwogerera, bamulangira era nga munange ne gavana avuddeyo okubaako byayogera. Agambye nti no Chameleon musajja mubi, musajja muzibu, musajja ateera wankwe. Katubeere nga nago tugakuwa. Tulowooza nti Katonda abatalaba bikolwa by'okola. Tulowooza nti bino tebiriimu funny base. Osegedde kyokola ba video njikoze sireekaana. Bino tebiriimu funny base. Bino tebiriimu kwagala. Leero kiriwa James. Enje kiriwo. Chameleon yuli yakuba mutabani wa Dennis. Enje ajja kuba mutabani wa Tofa. Oba lwe ajja kuba mutabani wa so this has to stop. Bino birina okukoma. Eno generation gye tulimu, guno omulembe gwe tulimu, bino birina okukoma. Bino birina okukoma. Ate ng'abantu mwe kennyini mwe mulina okukomya Chameleon. Chameleon bwe munaaba temumukomyeko Abanayuganda nga mmwe abawagizi abamuwaga agenda kutta omuntu. Kino kyogedde wano gavana nga ndaba. Nkyogedde gavana nga ntegeera. Ng'obudde bwa misana si bwa kiro. Abanayuganda Chameleon agenda kutta omuntu. Chameleon oli mu last days zo nowadays. Waliwo agambye gamba yatta Dasaaliyo waba yatta. Bati nkugamba ku luno mwenna mujja tegeera nga se.
bwete tambuli obadde mulabi mulungi obale kwekumira ku Newspark channel, subscribinga, likinga, tereka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.